gwanga lino abantu balabiddwako nga bakaaba olw'abagagga abaagala okubanyegako ettaka lyabwe songa oluusi abantu balusulamu n'akabanga bakayanira ettaka. Kakati mu bitundu eby'omundeeba gye tusanze bawannyondo nga bawanyisiganya ebisongovu ababadde bagezaako okubatangira obutasenda ttaka lya kkanisa. Nyolagano wakati w'abawannyondo ba kkooti ababadde bazze okumenya ekkanisa n'essomero abatuuze bwe bagezezzaako okusimbira ekkuuli ekikolwa kino. Abatuuze n'abayizi aba St. Peter's Nursery and Primary School basigadde mu biwoobe na miranga nga basaba Katonda akakanye emitima gy'abawannyondo. Abakristaayo abasabira ku kkanisa eno bagezezzaako okutaasa era poliisi yadde ekuuma ebatutte tebalinnya wakati mu kwesika ebitogi. Boba Kifeesi mundu bagufudde mugano nga gwanswa okusomba n'okubba emmaali y'abantu mu kifo n'abakulembeze nga bakulembeddwa Mukasa Aloysius essente ze baawadde okuddamu okwezimba zibbiddwa. Omusaayi gubuze kata okuyiika bawannyondo bwe bagezezzaako okulumba n'okumenya ennyumba omubadde musula omwawule. Akulembedde mu bawannyondo mu kumenya Kirunda Moses alaze ebiwandiiko bya kkooti ebibawa obwannannyini ku ttaka lino n'akalambira nti ekkanisa essaawa yonna erugenda. Njagala oyisoma ogirabe saagala obuuze omanyi okusoma. Weno bagira batya? Position of land. Isn't that recorded? Tugenda ku evicting. What is there to evict them from the land? Awulira kubanga bo bennyini bakola mu kuju ne bazimba church nga essaka balita lya Church of Uganda. Church of Uganda ne bagana ntisita kali yabwe. Tukukowola Katonda ali waggulu ennyo eyalwanira Isirayiri oli wa Katonda waffe. DPC Wekatwe naye abuze katono okugajambulwa bw'asabye abantu abalina ekiwandiiko kya kkooti ekigaana bawannyondo bano okumenya. Abaami bano bazze ne tubanyonnyola ffe oba tugamba nti bw'wabaawo kkooti odde endala esobola okuyimiriza kkooti odde tukola tuyimiriza. Poliisi oluvannyuma ekutte omuyambi w'omwawule ku bigambibwa nti abadde akuma mu batuuze omuliro okulemesa bawannyondo bano okukola ogwabwe. Byakyambadde Lawrence, Crasso TV, Omunnyo.